America jukira America ye ali mabega wa Israeli ku buli kimu America oba kyenyawo mu Israeli kya America situmanyi Israeli ye ona wasonga America amuwa ku mugongo tewali kubuusabuusa era utawo nabalwa kuddamu agenda oddusooka ye Israeli ngawe yalutandika agenda luddamu Israeli talina gwatya kulumba buli kaseera yakwegezaamu n'alaba olina maanyi ki bw'oba omusingako n'akimanya. Alright, tubitale vukwaniza yo Pros Media nga bulijjo DJ Dennis Pro wanenyo mbeerawo nnyo bwe tujja mu mbeera tulina omwami ono omanyiyawo emisonga ezitulese ziba za byabufuzi ensonga ezitulese mu kadde kano zibeera za ntalo ensonga ezitulese ziba za international politics wano we Uganda international politics pozi n'ebintu byonna ebyefaananyiriza ku politics kuba entalo zibuka ku politics kituufu okusima miliyoni byonna politics actually gwe okutunya nga ensi yonna bwe tuba twogera ekigambo kimu ki politics bwe tuba twogera ekigambo kimu politics mbeera nteekwa okugenda ate nkuleetere ani kakensa mu field eyo gwe twetuumira professor alina akanya akoluzungu yakozesa ffe ebyoluzungu situbigenda nnyo bakayita batya Afro-pessimist. Fantastic. Yes, sir. Kale nkwaniza ko professor. Yes, sir. Ogamba oti kuna bulungi. Ndi bulungi nnyo. Buuza kubatala ku Mukutu Pros Media. Abatulaba ku Mukutu Pros Media mbeebaza weebaza olw'ekyo kye mukola era tukomyewo okutatanya ensonga baagaliza okuwuliza okulungi. Amiina. Akati olunaku lwaleero mmanyi atutunuulire nnyo ku biki ebigenda mu maaso ssaawa zino mu lusirika olwajjawo okusirisa okuvuga emundu okukuba amamundu kye bayita ceasefire okumuzaamu kiki ekigenda kuba bawumuza tebaggalawo olutalo kiki ekigenda mu maaso essaawa zino ku sayidi ey'omu America n'omu Israeli nga baavaasinga gundi Iran kituufu neyandiza nnyo Mr. Dennis kakati atuwuliriza alina okukimanya nti wadde emundu yayimiriramu wakati wa Israeli ne Iran naye obunkenke bungi wetuukidde olwaleero tuyinzaobeerawo ne batuyisaamu era sayidi zombi eggwanga erya Israeli n'eggwanga erya Iran bali ku bunkenke olw'ensonga ezirako ekisooka mu Iran waliwo amawulire agatambula nakati tegannayitako nnaku nnyingi nnyo wadde ennaku essatu nti president akulembera eggwanga erya Iran asina kutuukawo katono nyumba ensawo nsoko tubuliyemu baateeka endagaano ku mukono nga bazikiriza emundu nti soba tuwummulemu oba just beekubira amasimu nti soba tulindemu tukole bwetuti kitya engeri gye baateeka omukono ku ceasefire eno oba endagaano eno nti baayita mu bantu ab'enjawulo kati kankugereze Hamas weba eri mu kuteesa n'eggwanga erya Israeli tebeesinkana butereeyo waliwo ebayita ba mediators ababatabaganya eggwanga erya America eggwanga erya Qatar n'eggwanga erya Misiri abamu gye bayita Egypt kati abo be babanga ekyamazima be bali mu kuteekisa mu nkola obanga bamediatinga nga bali mu batabaganya be batuukirira kati eggwanga erya Qatar bagendayo eno bagendayo n'eri bamanya ne bagamba nti tugenda kuteeseza mu kibuga Doha kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Qatar Iran n'esindika abaayo eggwanga erya Israeli nabo ne basindika abaayo naye ku kizimbe kwe bateeseza oyinza okusanga nga aba Iran batudde ku mutendera oba ku mwaliro gwa kusatu Abayisiraeli nga bali ku mutendera gusooka omwaliro ogusooka buli omu lumu yaabwe tebagala kwesiga tebagala kwera bamaaso intermediator n'agenda ewa mu Israeli n'akkirira ku malala wansi mediator ajja n'ayogera n'Abayisiraeli nti kino bwe kiti mwogera ki nga bamuwa ngagenda mu lifuti ngagenda bagamba nga bagamba tetukyagala ekyo kati bano ababeera batambula be bakoowa kubanga ogenda Iran ng'egamba ffe tetubyagala Israeli ng'egamba naffe tetukyagala kyokka ate nga muli tetuyitawo so enteseganya bwezizo we zaali ate nga zikulembeddwamu abasajja Abamerika bennyini n'abasajja Abakatariza abo mu ggwanga erya Qatar nga bateekesa enkola kubanga bateeka ceasefire nga bagiteekesa mu nkola okulaba nga bayimirira naye era atuuliza alina okukitegeera nti ceasefire tekitegeeza nti olutawo oluwedde olina eggwanga erya North Korea liri ku ceasefire
n'ekitundu eky'amaserengeta ekya South Korea okulwana tekuggwanga kuvira ddala mu 1953. kati kyetaagisa ki okustopinga olutalo ne bagamba kati mbutuufu tuja kukyona kino olutalo tuluvuddemu nga justice ceasefire mu ngeri eyo. Olutalo luba luwedde nga walaba Ssematalo owookubiri bwe yalwanibwa nti mwalimu abantu bangi abaali balwana Hitler n'attibwa. In fact n'okuttibwa teyattibwa kubanga agamu oba ku theories ezimu zigamba nti yennyikana mu pipa ya acid mukyala we n'amuwa emmundu eya Revolver ne yeekuba essasi bonna ne bennyika mu pipa ya acid n'emirambo gyabwe Hitler taliiko malaalo. Tuyinza okuba tuli ku ebyo nga Hitler omwete yennyikamu mu nga teyettira mu acid tayinza kuba ng'akyali anti kale ngamba ng'ebiseera ebyo yafa birwadde birala naye nga conspiracy theories oba stories zibadde nga oba Mussolini kati bagenda okutuuka okumala olutalo mu 1945 eggwanga erya Japan lye lyamala olutalo ku lwabali abaali balwanisa ba allies oba allied forces omwali Abamerika, ba Russia, Bungereza n'abalala nti musayininga kye tuyita treaty endagaano abamu bagiyita pact, treaty, tripartite agreement olutalo nga luwedde naye nga mukyali ceasefire obudde bwonna busobola okuggwa kubanga Israel ne Iran bwe baateekesa ceasefire bwe yalina okutandika Iran yasigala ekuba ng'egamba ekuba akasuubulizo ebasiibula ogusemba inaga atayinza kunsiibula bwatyo in fact yattiramu mu biseera ebisembayo mu ssaawa ezisembayo eza ceasefire Israel mu kulumba n'asitula yafuna tageti y'omu ku bamyuka abamyuka abaduumizi b'amagye ga Islamic Revolutionary Guard Corps n'emutta era baazikibwa bemwalaba mu kofini ezaali ennyingi ennyo bangi baawakana ne bagamba abo baali bantu ba bulijjo si bajeno ba Iran naye ate neewuunya omuntu wa bulijjo bamuziika nga bakutte ekifaananyi kya Geneva mu bitiibwa by'obwajjeno yes bwe kityo bwe kyali kati awo tweyanza kati akadde ako nnyini ssaawa zino nyawo tutunuulize kati mu ceasefire eriwo ssaawa zino wakati wa Iran ne Israel ani ayagala okuzeewo ne Israel ayakuzeewo nti luli wankuba nga tumaze okusizinga fire n'oneesasuza nange njala kwesasuza embeera eyimiridde etya tewali kubuusabuusa era olutalo lwenaba lwakuddamu agenda oddusooka ye Israel nga bwe yalutandika era mbeera mbagamba abatuwuliriza nti Israel talina gwatya kulumba buli kaseera ye akwegezaamu n'alaba olina maanyi ki bw'oba omusingako n'akimanya obweraliikirivu we buli abasajja Abayisirayiri bano ebimu ku byabalumbisa Iran bagamba Iran yagala kusanyawo Israel yonna Iran awagira ebibinja ebisekeretera Israel yonna Iran tayagalirako ddala mu Yudaaya n'ebintu ebirala ebiringa ebyo kyayagala kukola nuclear ajja ku Israel agisaanyeewo kati mu bimu ku bigendererwa byonna byalumbisa Israel byalumbisa Iran tekuliko kyatuukirira ekisooka yagamba ayagala kuggyako obukulembeze mu Iran kubanga oba supreme oba president mu Iran oba supreme leader kubanga gavumenti bw'eba egudde noono ennyini president aba abadde aweereza mu gavumenti eyo kati oyinza okusanga naye ennyini agwiriddemu kubanga omukulembeze owokuntiko mu ggwanga erya Iran ye Ayatollah aliko kati Ali Khamenei Said oyo Hussein yaliko right now kati ebiragiro President Masoud Pezeshkian abijja wa supreme leader oyo Ayatollah so babagyeko gavumenti bonna bagwalumu kinga onogamba nti president bamugyeko ate prime minister asigale kiza bajja kwa Ayatollah ne president yaba kati abatasobola so yali agala bajjeko gavumenti baba tekeke yabwe gye baagala babikolanga bifugeeno babikolanga n'Amerika ebyo ebikola yalumba Afghanistan wano nejjako obukulembeze neteekako obwayo okumala emyaka 20 abatalibani ne bakomawo ne beddiza obuyinza naye nga beyaleetaddeko abamusajja Amerika baali bafuga so kati Israel yalina obweraliikirivu nti Iran in fact wetuukidde olwaleero olina reports ezeesigika okuva mu ggwanga erya Israel bagamba nti Amerika bwe yalumba neekuba enfo za Iran omuli enfo eyitibwa Fordo nene era bamaze ebbanga nga bagisomako eya nuclear then mulimu Esfahan mulimu n'endala gye bayita Natanz kati
Mu America ebikwekweto bye yakola ng'akozesa ne bomu ze ez'omutawaana n'ennyonyi za spirit bombers. Tebakakasa nabo bennyini balina report gye baafulumizza nti bakagezi mu nnyuba abo abawanze ebbanga nga basoma ku nfunga Fordo ne Natanz tebakakasa oba nuclear eyali enriched yasanzibwawo yenna yali asobola okuvamu ebyokulwanyisa ebya nuclear oba bomu ng'ezo ne missiles. Kitegeeza bye baafiira byonna byonna okugenda okulumba Iran tebannafunako na kiki. America egamba tekakasa naye ate abasajja Abayisirayiri bo bakakasa bagamba tebyakugwa era kati awo asobola awo asobolera ddala okujja excuse naga tebyakugwa ate nga twali twagala obbikuba. So Israeli awo asobola okuva ye yagambye balina okutya nti eggwanga erya Iran basobolera ddala okukola nuclear nga bakozesa ebirungo ebyali enriched ebitegeke obulungi ebya uranium America byali ateekeddwa okuba naye nga tebyakugwa nga bwe baali bakibala. Then bw'otunuulira ne threats endala eziva mu Iran bagamba nti Abayiraani bagamba nti olutalo lwonna ne luddiramu beetegefu era bagenda kusimula Israeli ku map naye si kyangu era mpulira na bangi abawagizi ba Iran ku TikTok eyo n'emikutu emirala abasajja bala ne nuclear bwe tebakisobola anti kati abantu kye beerabira Israeli alina nuclear era nagamba bwe kalituuka akaseera nga tewaliwo kyakufiiru Israeli ajja mumukozesa naye ensonga lwaki Israeli takozesa nuclear oyo tayagala kumukozesa kubanga ajja leetawo excuse eri amawanga amalala kati nga Iran mumukuba kukola nuclear kati mwe mumukozesa kubanga nuclear waakubye tewabeera kwekwasa mulaba nti nuclear gwe baakuba mu Japan mu bitundu ebibuga ebyo Nagasaki ne Hiroshima tasobola gamba nti eno bomu yali ndala nti mwewolereze nuclear radiation yayo zaayo byonna ekitongole ekivunaanyizibwa ku byokulwanyisa ebyo ng'ebya nuclear ekyamazima kikola assessment ne mulabira ddala nti banaye nuclear kuba nuclear waakubye omukka ogwo oguvaamu mufa nga temunnaba nakwokyebwa bwa butwa nnyo nti omukka oguvaamu batugamba mu nuclear gwe bakuba Japan mbu ate mbu abasigalawo abalamu tebazaala baana bantu bategeera bazabikulekule bakuza nti alina magulu kale mulimu okujubisa kungi naye nga ekitaliiko basudiramu nnyo naye nga ekitaliiko kubuusabuusa nti wabaawo effect naddala mu biseera ebyo mu 1995 n'emyaka egyaddako ng'abantu abazaala abaana mu bitundu wakubwa zibomu ezi za nuclear nga balema balinamuko obuzibu ku mutwe naye nga si bikulekule kutuuka ng'abantu ebagamba nga wetuukidde olwaleero egamba wakyaliyo ebifaananako ng'ebyo naye nga si bingi myaka mingi ekigenzi maaso so kati ebyo biyinza okuddiira nga Iran akutte mu kisero kuba Iran bw'akola asobolera ddala okugenda mu maaso naye n'agikubayo naye Iran bw'alikola nuclear n'amukuba mu Israeli wakimanya nti ne Israeli yamuyina kubanga ajja mukubayo ate baana bamukulu bajja kuba bafudde ate yani anamuddiza nga baana bamuyina bala bafudde ati kati wano mu kumukuba nuclear kati ne mu lutalo lwennyini olubadde lugenda mu maaso Israeli abadde alwana nga ne Iran bw'alwana ng'ogenda okulya nti Iran kyekola Israeli egimalawo naye ate mu kaseera ke kamu bwe bamalawo ate nga bye batta bannamagye mu Iran kati gundi ya nuclear eyo emu esobola okusanyawo Kampala yonna bwensuubi kisinziira obunene bwayo wakati omulama gwange gubadde bwe gutyo nti Iran bw'asumulula gundi waayo nuclear nakuba Israeli egenda kusaana watagenda okuba tesaanawo yonna basobola okusumula ke tugambe bomu kubanga ekyamazima kiri nti nuclear yensonga lwaki owuliranga n'amawanga agamuyina matono Iran bangi bagamba nti alina nuclear niye ebikolobero Israeli byekoze Iran yali badde yakozeseza ku nuclear Iran ensonga tetira zisaagiramu nga Russia yalumba Ukraine niye Russia yensi ekyasinze nuclear mu nsi yonna niye takwatanawo katundu kati tugenda mwena tabanga nga gundi ono Putin nga yagala abeere nga akyafuga lwa lutalo mu gye luli
bonna bafuna simanyi olutalo bonna balufunamu ekyamazima si Russia yekka bw'olaba nga Isirayiri erumba n'egenda nekola byonna omukulembeze Benjamin Netanyahu ssaaba minisita aba abawashuwalensi tize nsobola okubakuuma era bwe babeerawo nga tebali mu lutalo nga oli munafu basajja batulumba wano oli munafu era bangi abataagaliyako ddala Isirayiri eteese n'amawanga malala nga baagala abeere mu kulwana eggwanga erya Russia n'ekimukolera ne Zelensky yennyini obuvumu bwalaze mu kusooka lwali tulowooza agenda kuvaayo adduke musajja w'amaanyi Amerika yasindika olutalo ne buluggwa kati ensajja givuga emyaka emiranga 15 bw'aba ayagala ng'ate yeesimbyewo kubanga mu lutalo mu kutandikako yali ku front line baamusindikira ennyonyi ye ne famire ye bafulumye n'abagamba sirina gyendaga sigenda naye tugenda okumaliriza omusajja omu Ukraine ng'abaddewo ate n'abeera brave n'alwanirira eggwanga n'atabala amawanga kati tagwa ku nnyonyi bw'agenda eno bw'agenda eri bw'agenda anoonya byakulwanyisa yeŋŋanga omusajja naye Russia ne Ukraine mutwale ng'omwana n'etaali nti omwana yamera naye ng'aliko obuyambi bw'amawanga agali mu NATO yalibadde yamusaanyawo dda singa nga NATO abasajja nga Amerika amawanga Bungereza singa tebabaakinga ggwanga lya Ukraine naye ne Putin ekyamulemesezza okukwata ku nuclear n'okusaanya Ukraine yonna akimanyi nti kati ye Putin akimanyi nti talwana na Ukraine akimanyi nti ali mu kulwana na NATO abasajja Abamerika butereevu naye bali mu kukozesa ono okumulumba kati weekwatira ku nuclear bamuyina basobola omuwa Ukraine basobola okukozesa amagye ga Ukraine ne babawo ebyokulwanyisa bwe bityo kati ate olutalo luba lugenze kuba lunene nnyo esimatalo wokusatu gwowulira abantu ge batera okwogera tweyanzege ekyo nno saawa zo kyekiri eyo mu nteeseganya ez'enjawulo eziri wakati w'eggwanga erya Isirayiri Iran ko wamu n'eggwanga erya Amerika jjukira Amerika ye ali mabega wa Isirayiri ku buli kimu Amerika oba kyenyawo mu Isirayiri kyawa Amerika situmanyi Isirayiri ye wonna wasonga Amerika amuwa ku mugongo tweyanzege Mr. Rodini akaseera kano ono nawe kalinawe wasiga bina tugenda muyisamu olunaku olwaleero ne batuyambe balekeraawo bamusange Claudine Dispatches tweyanzege mukebe Claudine Dispatches mu subscribe nga tugenda kubaletera emboozi enzijjuvu ya Syria yonna tugibasensuire naye mbeere nga mugikakkanamu tweyanzege bale kubera otulaba subscribe nga likinga atoshalingireko ne munno ebeere nga channel yaffe etambula obwenkaniddeawo Mr. Rodin sibula kuba tulaba bajje bakusange amakago ng'okalidde kituufu ddala mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugoberera ensonga nga wezigenda mu maaso mu nsi tetugenda kusukkawo wano beebaza bwebaza awangale omuterege awangale sabasaba